Omubaka w'essaza lya Serere Patrick Okabe ne mukyala ya Okabe bafiiridde mu kabenje akaguddewo ku makya ku luguudo oluva e Mbale okudda e Tororo. Akabenje kano kagudde mu bitundu eby'e Nabowa ng'omubaka abadde ava mu kibuga ky'e Mbale gye yabadde ku wiikendi. Abeerabiddeko n'agaabwe loole ebaddeko nnamba y'e Kenya KCX Nooti 7 MK ezeetagalira mu luguudo n'etumira emmotoka y'omubaka eri ku nnamba UBK 995F. Mukusala atyo olwakuba ebbaire malira okumulemererwa omugoba wa box bode amukubire side edi takomera kwekyo kumukuba kumutoola okusaidi okwonaazwa Embale namwiri okusaidi enagimuuma side edi. Muvuzi wa loole avudde ku ludda lwe n'adda ku ludda olubaddeko emmotoka y'omubaka era nga kyandibanga ddereeva w'emmotoka eyo abadde yeebase. Ono mukwekanga nnyo okulaba nga ali ku saidi etaliiye mu bisinde zibadde ez'amaanyi agezezako okwagala okusibaasiba naye omukusiba ennyo kwe kulumba ddala omwami ono ate naye ali kulwana nti agezeeko amwepene kwe kuwambagana wakati awo. Nsoloka nti kiyinza okuba kizuire ku ddereeva ng'agona naye ng'endiima yo nebbeire kumu oba olw'okuba nti tuli kwaba tuwalise Christmas n'ebiri kuleeta ebizibu bino abantu tebalisitedde bali kwiruka speed y'amaanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.